kakati namuli amavanyuma getufuna okuva ku muliraano munda mu ggwanga etuwerya DR Congo ategeezezza nti South Africa amaze okuyingiza ebyuma ebirala mulimu abalwanyi n'ebyuma byennyini bigenda okweyambisibwa okutereza eggwanga etuwerya DR Congo. Bizze oluvannyuma lw'abasirikale b'eggwanga lino era South Africa 14 abagenda maaso n'okulabika nti battibwa ennaku nga ziizo eziyise, era jjukira nti emirambo gyabwe gyatwaliddwa munda mu ggwanga South Africa gyayisiddwa na wano ewaffe e Kampala Uganda. Kati mbeera nga bwetambula South Africa alabika ng'eggwanga erya DR Congo amaliridde okulitaasa. Tetumanyi lwaki aba South Africa bongedde okuteekawo embeera, naye akaseera kana gali latest galaga nti omu South Africa aleese 8 basirikale 8 bamaze okuyingirawo munda mu ggwanga eriyitibwa erya DRC. South Africa ateesa bwayungula babadde mu kuteeseganya amawanga agegatte mu kago gwa South Africa oba amaserengeta ga Africa n'aba East Africa batudde e Dar es Salaam ne bagamba nti wabeerewo ceasefire. Newankubadde nga byonna byabaddewo n'ekigema okuba nti waliwo enjogerezeganyeza ekyamu bukosi zibadde zigenda mu maaso wakati wa Sekedi omukulembeze eggwanga eritibwa erya DR Congo akaseera kano ng'ateesa ne munywanyi we gwe bayita Cyril Ramaphosa nti okuteesa kubeerewo, tusabe ebya ceasefire, tukole kinaki, naye neetaaga okutaasibwa. Era nti Ramaphosa abadde awuliziganya bulungi nnyo ne Sekedi kwe kugenda maaso n'okuba nti badeployinze abasirikale abalala 8. Mawulire nga bwe gagenda maaso n'okulabika nti gategeeza kakati tugategedde tutya flight data abalondoola entambula ez'omu bbanga naddala balondoola ennyonyi. Okitegeera flight data alaze nti transport aircraft ennyonyi y'amagye etambuza abasirikale bagiraze ebadde etambula okuva e South Africa, bakulaze ennyonyi nga y'amagye ng'etambula mu bbanga abalondoola entambula flight radar 24 entambula z'ennyonyi mu bbanga. Kati bakulaze ennyonyi ya South Africa etambula eva e South Africa paka Lumumbashi mu Congo, ebatikulidde Lumumbashi bali 8 maserengeta ga ggwanga lya Congo. Abamu ku bakozi ku kisaawe e Lumumbashi mu ggwanga lya Congo we batikulidde bategeeza nti kituufu waliwo ab'amagye abatuuse wano. B'amagye bagenze dda maaso n'okulabika nti atuliriza batuuse South Africa ereese 7-8 bali Lumumbashi South Africa. Omwogezi w'amagye gabwe ku lunaku olwokutaano yagambye nti tebali aware of the deployment so far, naye amawulire galaga nti 8. Omwogezi w'amagye ga Congo aganya okukakasa bino yadde okubiwakanya, naye nga South Africa amawulire gategeezezza nti etikudde 8 e Lumumbashi maserengeta g'eggwanga erya DRC. Now ekibuga kino kiyitibwa Lumumbashi kiri mu bbanga kilometers 1,500 south of Goma. Maserengeta g'ekibuga ekiyitibwa Goma waliwo obuwanvu bwa kilomita ziri 1,500. Kakati ekibuga kino kibagenze maaso n'okulabika nti bawambye abasajja bayitibwa aba M23. South Africa mu kuyungula kuno okuli latest tebadeployinze kumpi n'ebitundu eby'eggoma. Okitegedde tebadeployinze kumpi na bitundu bya Goma, wabula kibakoze badeployinze wala okuva wano eggoma, but lisigala nga ggwanga limu. South Africa eyinza okuba ekikoze mu ngeri yakakodyo nti katuleeta abasirikale bano already babeere munda mu ggwanga erya Congo, movement within Congo, ekyo kijja kwanguwa. Otulama tuwetaaga deployment, tujja kuba twanguyirwa abaana bano okubajja Lumumbashi tubatwala eggoma bafaafagane n'obusajja. Kakati amawulire ge tutegeera okuva mu ggwanga lya South Africa gategeeza nti sofa South Africa erabika ewezezza abasirikale 3,000. Waliwo abakuuma ddembe mu kibiina ekya United Nations Peacekeeping Mission, waliwo abalala abali mu Southern African Regional Force bali munda mu ggwanga eryo kati nti balinga 3,000 okudeployinga kuno okukolebwa South Africa. Waliwo abakuwakanya n'eggwanga erya Rwanda bagenda maaso n'okuba nti bawakanya
kati embera bwetyo bwegenda maaso n'okulabika nti etambula. Waliwo ennyonyi ebwaguuga enneetisi ennyonyi z'abarashi ezo ze bakula zitera okulabika nti zeetika. Kaakati ennyonyi gye bayita Il-76 cargo plane ennyonyi bwaguuga y'abasajja bayitibwa abarasha eriko namba gye bayita EX76008 ennyonyi eno nga neetisi kigamba okuba nti ebadde ekoze 5 round trip ng'egenda bwedda. Tegeera egenda bwedda esituka okuva Pretoria n'etambula n'egenda Lumumbashi ebadde ekoze trip ezo atuliriza okuva ng'ennaku z'omwezi 13 January paka ng'ennaku z'omwezi 7 February ebadde ekoze trips 5 egenda bwedda 5 round trip flights from Pretoria to Lumumbashi at least between 30th January and 7th February. Aba flight tracking data flight radar 24 bwe batugambye nti ennyonyi eri awo yeetoololwa eve South Africa bwedde Lumumbashi South Africa Lumumbashi ekigamba okuba nti ereeta bikola ereeta materiyo ereeta baana. South Africa agamba M23 who are you? M23 who are you? Feba mukuba super power basemazinga Afrika ng'otuzanyirako mwasa abasirikale baffe 14 kakati kigamba okuba nti balinamu obusungu abe South Africa aga mwatutidde 14 era nti South Africa erinze opportunity yonna emundu eddemu okuvuga basooke balage ku muyikira wa M23 basooke bamulageko South Africa nti yeetegese bulungi nnyo erinda opportunity yonna emundu okuddamu okuvuga eyingizeewo ababaaya. Embera nga bwetambula nenga bwe bitu bibiri headline ennene eraga nti South Africa ayingiza abasirikale 8 n'ebyokulwanyisa already byatuusidde Lumumbashi mu